Kadama TV banaina bagamba eddoboozi lyaffe buli bwe twogera kye kintu kyokka ekisobola okubeera nga tulina engeri gyetusobola okwasaamu abantu bano abategeka ebintu bino ebyokuddayo e Uganda kuba bintu bingi nnyo, ebibuuzo bingi nnyo bye tulina ebitasobola kubeera nga bi-answeringibwa omulundi gumu. Nabagamba buli bwe twogera, buli bw'ovaayo oba buli muvaayo ne mwogera ne tuteeka abantu bano ku pressure, waliwo engeri gye bakyusaamu ebintu. Mujjukire gwe baafulumizza nga bagamba baagala 585. Olunaku lwe lumu lwennyini ne bagamba nti barivisinze okumanya nti no twawogganye kuba kino nze nkibabuulira buli lunaku mbabuulira. Buli bwe twogera, buli bwe tunaasirika tewali kintu kye tugenda kufunamu. Eddoboozi ly'omu terigenda kukola. Amaloboozi tulina okugatta amaloboozi ffenna omulundi gumu ne twogera. Tosobola kuŋŋamba nti kampani y'emu esaza tiketi n'efulumya ekiwandiiko n'egamba nti twagala 535. Olunaku lwe lumu n'egamba aturivisinzeemu kati twagala 485. Kiki kye mba murivisinze mu bbanga eryo? Mugenda okuteeka prices zino mbeera temulaba. Muteeka price just lwakuba mwagala okubeera nga mmwe ennyonyi zammwe zitambula. Naye temufaayo kubazitambuliramu. Neewuunya mu just ssaawa ne mugamba nti ssente zisaze. Muzisaze kusinziira ku ki? Ssente zino ze mwasabye bakadaama oba ze mutusaba ssente nnyingi nnyo. Mweyongere okukendeeza ssente. Kampani y'emu eyakola luli era yeekoze ne kaakati. Tewali nsonga lwaki mwongeza ssente. Kaakati baabano bagamba nti akati baazisaze baagala 485. Luli baadde bazikombayininze kati baazaawudde mbu tiketi ya 320. Naye nga jjukira tiketi eyatwala abaana b'e Jordan yali ya 260. Kaakati bagyongeddemu baagala 320. Kitegeeza nti bongeddemu 60. Bw'ebeera yali ya 260 bongeddemu 60. N'enkaaga eno tubagamba nayo mugiggyeemu. N'enkaaga eno teyeetaagisa. Tugendere ku kyabalala kye baagenderako n'abandi kye balina okukola ki okubeera nga bagenderako. Then ne mugamba kuba bakadaama bangi bampeereza messages nga bagamba nti mwabagaye basooke basasuleko JD 26 ab'e Jordan basooka 26 ku bookinga. Gano magezi. Bano abantu baabaze ekintu kyabwe. Bagamba akati bano engeri gye batasasula kabasooke basasuleko zino 26 banatuuka ne bagenda mu public facilities zino 26 tubeera nga tuzitutte. Ye gwegwo gwokka omuzannyo. Gwegwo gwokka omuzannyo. Kuba tosobola kuŋŋamba nti Kadaama baba asasuddeko 26 n'abeera nga tagenze mu public facilities. Kati ezo ssente mugenda zimuddiza. Bwe mbeera temuzimuddiza zibeera ziragawa. Ate ne neewuunya ne mugenda ne mugamba nti no muyina association. Bane nze mbagamba bane muzibuke amaaso. Tewali association tebiina bye bibayambamu ebyo ebintu bye balimbamu simanyi twegatta. Omuntu eyeegatta ne munne mu kibiina oba owantu ye muntu avaayo n'abeera ng'ayogera ku bizibu bye bayina. Tewali wadde association wadde embassy yali evuddeyo n'eyogera nti ebintu bino ebyokusasula bibi. Tekiriyo n'olunaku n'olumu wabula okwongera okubakanda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadama TV gye balikosebo bonnatulibazaganya. Enamba z'otuweza abantu ba embassy bo tebatuyambidde ddala. Okuba ennamba n'eyita n'atakukwata. N'ogiddamu n'enkeera naye nga takukutte. Naye ffe nange tusaba batusaasire. Lwaki batusaba ssente nnyingi bwe zityo? Lwaki bo baagala okufuna okusinga ffe ababonaabona? Lwaki batusuuliridde? Abamu tuli balwadde tuli mu mayumba twagala kudda waka. Naye olw'ensonga nti bo batulemesa buli ssaawa bali buli ango bapangayo okulaba nga baagala okufuna. Baali badde bafuna naye nga batulese ne tugenda. Banaye tetulina ssente ze tugenda kusasula za tiketi mpitirivu ezo. Ne bakama baffe bennyini ebyo ebyokuligestari nga abamu tebabimanyi nabimanya. Kubagamba nga tebabitegeera. Singa mwatuteerawo ne mugamba nti bannange tugenda kukola ki kupanga ennyonyi ejje
buleete buleesi ssente tusasule nga tusasula tiketi wali ng'omuntu abeera agenda naye ebintu bye mwateekawo obukwakulizo bungi obukwakulizo bungi bannanga aba embasi mukendeezeeko internal affairs kiki lwaki mutulemesa abaana abamu babaleeta neno nga tamanyi na kuwandiika linnya lye kati bwadda ku mukama we omugamba nga ne mukama we yennyini nabo tebabimanyi lwaki mutulemeza mu mayumba ng'ate tuli mu kubonaabona tuli balwadde n'obujjanjabi teri n'omira panado emyaka 2 omira panado tebakebedde musaayi kulaba kiki kikuluma bannange lwaki mututta nga tukyali balamu lwaki temutuyamba bantu mmwe mutuyambe mubeera mu ntebe eyo nga tumanyi muyina kutuyamba tukiikirira kutubeerako naye mazima ddala mwesuuliddeyo gwannaggamba Mr. Kadama weebale nnyo Mr. America nkulamusizza Calvin Kayanja bannaye mwenna mutulwanirire naye tuli mu mbeera mbi kubanga kampuni ezatuleeta zimanyi nti kati abaana omwezi bwe guti bamala ku contract singa bo bennyini beekuŋŋanya ne bagamba tukoze tutya kampuni eyagundi ne beegattira wamu ne basala amagezi ne balaba nga baddira abaana ne bamanya nti Saudi Arabia waliyo abaana bwe bati abamazeko contract bali bwe bati ne bafuna ennyonyi ne batusaba ssente nti muleete bannaye ssente ensaamusaamu ne basaba babboosi baffe naddala ffe abamazeeko contract ne babagamba musasule ssente zino abaana badde ewaka naye registaringa simanya leeta next of kin simanya taata we yaani ebyo byonna bannange mutuzza mabega mutumenye nnyo mututulugunyiza ekimala mutuyambe mututaase naye tuli bubi ssente musaba nnyingi ffe bakadama tukolera kati bwereere ate bwe tubakubira amasimu nti batuleete ku woofiisi temukkiriza badama kubuulire tebakkiriza tutwalana ku woofiisi abo boolaba n'obeera mu nnyumba n'obonaabona naye kasita bawulira nti omwana yafudde badduka mangu okulaba omulambo gye guli naye ng'ate omulamu abadde abalaajanira tebafuddeeyo bannaye mutuyambe ab'embasi ya Uganda embasi ya Uganda mutuyambe nga muli eno mu nsi z'Abawarabu mututaase temuteekawo obukwakulizo bungi mututaase bannange mutuyambe ssente musaba nnyingi buli kimu mukoze nga mmwe bwe mulaba abaana bano mubalaba bakola naye tebalina ssente zibalina ziweerera baana baabwe tezibeera nawo nti ziri awo zitudde naye mutuyambe bannange tukaaba amaziga tuli mu maziga tukaaba Mr. Kadama weebale nnyo kutulwanirira naye tusaba abali bekikwatako bonna batuyambe batugirewo ebyo byonna ebintu bye bateekawo obukwakulizo bwe bateekawo obuyitiridde nga n'ensi z'eno zo tezirina bukwakulizo obwo bwonna naye mazima ddala ne mututeekako obukwakulizo nga tudda waka bannange mulimba twalibadde tubeera na bbaluwa ya covid nakugula tiketi nakudda waka kyokka naye ne mutubuuza taata mubakubuuza taata olw'okuba hoteero gy'ogenda okusulamu mubakubuuza ennamba y'essimu ku hoteero gy'ogenda okusulamu bannange lwaki mutunyigiriza bwe mutyo twazza musango ki mutusonyiwa okujja eno nga tetubagambye naye ate mwali tusaasidde ne mutuzze waka nga tetunaba kufiira mu mayumba bannange ssebo mukwano mbadde wano ku Kadama TV osibiro kya mukwano obulamu bugamba ki ndi Jordan nze Eva nze Kanyuzi Eva nakedde ku makya nempeereza amannya gange boss nemuweereza n'ennamba y'essimu waliwo omuntu agimpeereza kuva e Uganda nengiweereza boss wange n'agikubako n'abagamba nnyina Kadama ayagala kudda Uganda musobola omuzaayo ne bamugamba yes omusajja n'agamba munsindikire gundi paasipoota ye bosi wange n'agimusindikira n'atusaba buli kimu ne tukimuwa kati ekiseera bwe kituuse nti amaze okukakasa nti n'ennaku z'omwezi lumu ogw'omwenda waliyo ennyonyi egenda Uganda
yasindisa ekipapula kino kyenkuweereza n'agamba atuwadde kilo 2 then kana akatine n'agamba kilo 7 nemubuuza nemugamba singa mbeera n'ensawo endala sisobola gisasulira n'agamba osobola bwazze mukwogera na bosi wange n'amugamba sente nyingi ayinza obutasobola bwaki bwe yayogedde namugamba tiketi ya sente mmeka kubanga bosi wange abadde yeewadde yasindika etiketi asasule tiketi yasindise sente zonna n'azigatta wamu neza Uganda eza karantini n'agamba nti no nyino zisasula nkyali eno sinza zisasula nti no ntuuse Uganda byonna yabigasse wamu bwendabye sente za hoteri yateddeko $350 nga sente nyingi nnyo nga sisobola zisasula bosi wange n'agamba iva tofaayo nze ngenda kuwaayo ezo omwezi gumu nkuwayo akasiimo kubanga obadde onkolera bulungi naye era nembigatta nendaba tezigenda mumala kubanga yansabye $350 omusajja netuddamu netumukubira netwogera naye bosi wange naddamu namukubira namugamba abaana bagenda naye tebasasula sente lwaki gwe omusasuza sente n'agamba nange sinze nange bansindikidde ekipapula kyekyo omusajja yenna neyeekaza bannange n'agamba sente ayina zisasulira eno nga tannatuuka Uganda olina zisasula na tiketi byonna yabigasse wamu ebintu nebinsobera bosi wange abadde yeewadde yagenda kunsasulira tiketi nzire Uganda naye bwe ndabye ekipapula kyasindise nze mpunza n'okuwunga bannange namusabye natuyamba agulewo ebisaawo tutambule bulungi bannange embeera simbi tukooye okukola kontrakiti zaffe zaggwako dda nze kontrakiti yange yaggwako mu Gwokuna kontrakiti zaggwako dda tuli eno bannange batuyambe tudde ewaka